oyo tanneebakangako, tasobola nakulaba wenfuse. Oyo alinga ebinyinyi n'ekifaananyi kya nabunnya yange tasobola wadde okukyefaanaanyirizaako. Oyo baagula mugule okwonoona ekifaananyi kyange n'erinnya ku lw'okubanga ndi presidential advisor. Nzikiriza katugende mu musaayi tukebere DNA kubanga ensi eyagala balabe ekiva mu DNA. Bw'obanga oli tewebakangako naye ogenda otya mu DNA naye awo oba omaze okwekubajje nti wajjamu empale oli gw'oyita ebinyinyi n'akwebaka. Uganda zaabu ng'alina okusiimuula fulo ate yafuuse sajoni alongoose abalwadde. Uganda zaabu nga Jennifer Furufiga ye alina olukusa oluvuma buli muntu, olutyoboola buli muntu, oluwemula buli muntu, olutyoboola abaana b'abanne naye ye omuntu bw'amuziddiza omuliro neerwanako abazizza musango ogwa Naggomola era ng'atwalibwa mu kkooti. Eyo ye Uganda democracy akola. Bannayuganda, ono ye Eddie Mezaya, njagala weebuuza ebibuuzo bino. Bw'abanga omuntu takwebakangako okkiriza otya okugenda naye mu DNA? Oba omaze okwekubajje nti nzikiriza yanneebakako naye omwana si wuwe. Ekyamazima omwana asobola okuba era nga si wa simpoke naye Furufiga amaze okutegeeza ensi kakkiriza okugenda mu DNA nti omwana yamwebakako. Gwayita ebinyinyi, gwagamba atasobola nakulaba waafuse, gwalabanga atasaanidde. Bannayuganda, Jennifer Furufiga si wa kitalo mu Uganda. Muntu nga Eddie Mezaya, lunkupe nga Eddie Mezaya, talina kyali nga Eddie Mezaya. Naye alinako level entono ennyo gy'aliko okusinga ku balimi b'emboga abatambuza obuugi mu paaka oba abakongozi b'enseenene. Y'ensonga lwaki ensonga ekwata ku Furufiga esobola okutuyamba n'esomesa eggwanga lyonna, kubanga media ya Uganda ewadde Furufiga coverage wadde nga yandibadde tasaanidde kubeerako kyayogera mu bantu. Omuntu bw'akeera ku makya n'akubuuza, media, TV, radio zikyaza Furufiga ayogere ku ki, asomese ku ki. Bamukyaza ayagalize oba yagazise abaana abato okusoma yasoma nti nedda. Bamukyaza abuulira abantu engeri y'okukola mukazi mukozi nti alina ssente nti nedda. Bamukyaza nti ali successful mu byemizannyo nti nedda. Bamukyaza ku TV ne ku radio akole ki eri bannayuganda? Ansa eryemu, Uganda zaabu. Bannayuganda, omuvubuka ono simpoke wenkoledde vidiyo eno, ensonga ye ng'akaayanira omwana wa Furufiga egenda mu mwaka sinakindi guyinza okuba guyiseemu. Omuvubuka ebigambo bye yayogera mu kutandika bye bigambo byayogera kati. Takyusangamu okuddako we yagambira mu kusooka nti ye yakwana Furufiga, ate kati n'akyusaamu nti Furufiga yamukwana. Naye nga byonna bitutwala ku kintu eki, kwekola oba kumukola
ate nga tebambadde condom ne muvaamu omwana gwakayanira ye Simple K ng'agamba nti full figure yamutuuza n'amugamba nga bwe batta ekyama ababiri n'amugamba nti munnange ekyama kyaffe kyavaamu omwana era nina olubuto lwo. Simple K kwe kuvaayo n'ategeeza ensi ng'ate alaba omwana bw'azaaliddwa maama eyamutuukirira bwe batta ekyama ate omwana amutuumye amannya agatagwa mu kiti oba mu kika ky'aba Simple K. Bannayuganda, nze Simple K simumanyi, simulabangako. Jennifer full figure yekka gwe mmanyi kuba ye mwannyinaze, naye ne bw'abeera mwannyinaze ekituufu nkyogera kubanga kijja kuyamba abantu abalala abeeyita abaakabi. Naye ate empungu mu biro gyeyita erina okudda ku ttaka okufuna ekyokulya. Nti Jennifer full figure ayinza okuba kati atambulirako abe SFC abeera kumpi ne ba VIP, naye nga levo ye yaba Simple K. Era y'ensonga lwaki teriyo wa SFC akayanira mwana wa full figure, teriyo wa SFC agamba nti nno ensonga ya Simple K nfu kuba nabo bantu basoma bonna bali mu SFC beeruuza oli bw'abeera nga takwebakangako asobola atya okujja n'akayanira omwana wo. Njagala bannayuganda, nze neewuunya ne balooya abali mu Uganda abo abalina omusango gwa full figure oba obwongo bwabwe buli muminyira. Tosobola kubeera looya nga wasoma era ng'olimu ka IQ. Full figure n'akuleetera emisango musimanyi ayagala kusiba oba ayagala kutwala abamwogerako mu kkooti nti bamutyobodde. Balooya bano ne batabeeramu kabuuzo kategeera nti full figure yakavuma bameka mu Uganda. Muntu ki full figure gwatavumye? Mu Uganda muntu ki full figure gwatawemudde? Mu Uganda muntu ki full figure gwatatyobodde? Mu Uganda muntu ki full figure gwatamazeemu kitiibwa? Wadde ab'omu NRM oba abali ku opposition bamanyi ne batamanyi. Kyemwagala okugamba mmwe balooyamu abalina eminyira mu mitwe nti full figure ayina eddembe okuwemula n'okutyoboola abantu bannayuganda ne families zaabwe, naye nnyo omuntu bw'avaayo okwerwanako abazziza musango ogwa naggomola ogusaana omutwaza mu kkooti. Full figure avumye omuvubuka gwe bayita Keyzi, ebivumo biringa mutwalo. Keyzi naye ayina omusaayi, Keyzi naye muntu. Bw'avaayo n'agamba nti omuntu ono nga nvumye nnyo nange nina okwerwanako, kiki ekinaaluma omuntu ono anvumidde ebbanga eddene, naye n'akijjayo okuzza omuliro okugubeera gufuuse musango. Kyemwagala okugamba mmwe balooyamu abalina eminyira mu mutwe nti ye Keyzi si munnayuganda, yaliwo okutyoboolebwa, yaliwo okuvumwa, yaliwo okumalibwamu kitiibwa kye. Full figure kigambo ki ky'otaavuma Bobi Wine kulw'okuba Bobi Wine wa opposition ye yakutwala mu kkooti? Full figure kigambo ki ky'otavumira officials aba VIPs abo abanene abali mu NRM bali bakutute mu kkooti? Full figure muntu ki mu Uganda gw'ototyobodde era gw'otowaddeeko mawulire ga bulimba ani yali akutute mu kkooti? Tewali. Kitegeeza full figure bw'obeera nga naawe ovuma abantu naye balina okuvuma tit for tat. Tosobola kusimba nsigo za ffene ate n'osuubula amatooke mutugjeeko akamanyiiro. Full figure eyinza ayogera bino ndi wa NRM
Sagalo olowooza se bannayuganda nti aba NRM bonna baliwo okweyisanga ggwe, nti owa NRM tazza musango, nti owa NRM yalina eddembe okutyoboola buli muntu. Singa bwe kityo, singa tulaba abaana abava mu famire ya President Museveni oba mu famire ya Mwami Sale Musale nga bagenda batyoboola buli muntu ne balina empisa, naye mmwe ebinyinyi byoyita muno nti no kinyinyi ekyakwebakako, kubanga bw'obeera nga weebakirwako omuntu gw'oyita ekinyinyi etegeeza naawe oli kinyinyi, kuba embwa etambula n'ambwa. Full figure nkusaba oddemu amagezi oweebuuze ng'owebase ku buliri bwo nti ani gw'otovumye. Era bannamawulire bwe munaabamalako eddembe nga mugenda mubatiisatiisa bakole mulimu ki? Kyogamba nti no gwe full figure omuntu talina kubeerako gy'alaga okwerwanako kulwokubanga owagira NRM. Nze mpagira NRM, ani gwe nali njooze? Mpagira NRM, ani gwe nali mpisizzamu amaaso? Tewali. Nvayo nenjogera ekyo ekituufu ekirina okubeerawo. Era nange oli bw'abeera nga awulira nti mwofendinze nga nziriza omuliro, gw'olowooza full figure olina eddembe okumanyiira n'okukuba, okubba, okutyoboola n'okuswaza abalala. Igwe tebagambako kulwokubanga owagira NRM. Oyagala okusiiga ekifaananyi ekibi mu bannayuganda nti abawagizi ba NRM baliwo okutambuza jjoogo. Si bwe kiri. Abawagizi ba NRM ffe naffe tulina empisa, era naffe betujooga abantu batutwala mu kkooti. Saagala olowooza full figure nti President Museveni bw'abeera nga yakuwa omukisa omusemberere nti oli wa kitalo, waliyo aba SFC abaasoma abasiiba ne President Museveni ate nga bo balina n'emmundu naye nga tebajooga bantu. Full figure njagala nkubuulire nti waliwo abantu abakoze ne President Museveni nga balina akawogo. For example, mukwano gwo Ham tagenda nga avuma bantu naye ng'ate ye alina ne ssente ziyinza okugamba nti oyo mumukwate mukube embooko 100, naye amanyi ebyo byansi. Jennifer full figure wavudde ne weekuba endobo oyagala mugende mu DNA, which is very okay and which is very beautiful. Era nze nakiweero kaminze era nkyagala nnyo, era ndi ready okusonderako omuvubuka oyo Simpoke afune obwenkanya. Naye kewamaze okukkiriza okugenda mu DNA, bulijjo kye tukunoonyaamu omaze okukkiriza nti omwana wa Simpoke, era Simpoke gy'oli tobeera omusiru okukkiriza DNA, kubanga zigenda kudda ng'omwana si wo kulw'okuba tolina ssente. Gwe munnayuganda mpuliriza, omuvubuka ono gwe bayita Simpoke essaawa zino lwenkoledde vidiyo eno abadde mu kkomera. Lwaki baamusiba? Kubanga full figure, kubanga yavaayo n'akaanira omwana ne bamuteekako emisango nga bwe bateeka ku Bobi Wine, nga bwe bateeka ku Dr. Kizza Besigye nti yakutte omwana, ne bagamba nti omuvubuka ono Simpoke yabba bbulooka, era ne bamutwala ne bamusiba kulw'okubanga asaba omwana wa full figure gwe yamuzaalamu. NRM gyempagira, NRM gyempagira eyagala democracy. Bannayuganda njagala nkubuuze gwali eyo, DNA ya celebrity ki eyali ekomyewo ng'eri vaito era ng'eri rio, ng'oggyeko bano abakubi b'emboga abaddigu ate n'abaana ab'emboga ababetisa abakongozi b'enseenene, era omugezi DNA ekomawo ng'eri ku saidi ye. Mujjukira omukazi, abakazi ababiri abaali bakaanyira omwana, ate nno baabo nabayinamu eri of doubt kuba mubayinza okubeera abasawo baamuwa omwana mu ddwaliro ng'omukazi azadde, oba okitegeera. Abo bo baali batuufu bakaayane. Naye njagala bututunuulire
omusajja Dr. Jose Chameleone abavubuka bavayo babiri nga bagamba Dr. Chameleone yetaata waabwe omu muwala omulala mulenzi nga bakulu bali mu myaka 2 kiriza obagaana Chameleone yabagamba omusaayi ogugwe guli mu blood bank simanyi je bakeberera DNA ewandegeya ebitaliyo kulwokubanga bali bazaalibwa mu bakyala abaavu ne mujjukire nti Chameleone we yabazaalira abaana bali ne Chameleone yali mwavu ne kati alaba grade nnene ne yeegaana abaana DNA nezigwerawo njagala mugende mulabe simanyi ono Jostede simanyi Giostede omusayi gwakomawo nga guli ku side ki kulwokubanga ateekamu aprotecting erinnya lye era najja n'agula ono omukyala n'agamba tugende mu DNA kankuweka njagala ogire bati kubanga gwe mulimu ne biggwera eyo DNA nezikomawo nga omwana si wa Jostede. Njagala tugende ku Irene Namatovu mukyala wa Honorable Geoffrey Rutaya omukazi lwe yavaayo nti amukaya nina nti amuzaala bwe bagenda mu musaayi omusaayi gwakomawo nga guli waani ng'omukazi tazaalangako ku Irene amwesibako. Njagala gwe munnayuganda weebuuzeemu era bangi b'omanyi simanyi Biniganta simanyi abantu oba kitegeera njagala weebuuzeemu nti omuvubuka ono bw'anaagenda mu DNA baamukwata ne bamusiba Furufiga omuvubuka avudde neekubira enduulu nti Furufiga amutiisatiisa okumukolako ekikyamu okumutta ate nga kisoboka kubanga Furufiga bamukutte omwana ne bamusiba nti yabba bulooka atabbangako kakyanga azaalibwa naye omuvubuka alemeddeko ekitegeeza mutuufu gwe munnayuganda njagala weebuuzeemu alinamu ka psychology mu mutwe oba ka IQ bw'obeera nga bakutiisizatiisizza ab'emmundu bazze bakukutte bakutadde mu kkomera bw'obeera ng'olimba ensonga oba wagivaako dda detectives bwe bagamba bw'obeera ng'olimba ensonga oba wagivaako dda. Njagala gwe munnayuganda ojjukire omuvubuka ono yagendako ewa Honorable Nakiwala Kiyingi. Honorable Nakiwala Kiyingi ensonga ze n'agaana okuzikolako ku lw'okuba Furufiga awagira NRM. Honorable Nakiwala Kiyingi ensonga akola ku z'abaavu ennyo ate abo ndowooza batajja kusisinkana eza Furufiga yazigoba. Omuvubuka n'atafuna bwenkanya ku lw'okuba yala oyo ye Honorable President gwe yateekamu obwesiga asaavinga ensi ye kyenkanyi eyo ensonga yagigoba. Njagala gwe munnayuganda ojjukire ensonga ya Pastor Mujingo ne omukyala gwe bayita Naluswated nti omukyala Nakiwala Kiyingi yafulumya ekiwandiiko ku nsonga ezo nti Pastor Mujingo tali supposed kulabirira baana be bali abalala be yazaala abaweza emyaka 18 ayina kulabirira mwana muto ate era mbunnamu amulabirira amuwa fees. Omukazi Naluswa n'agamba siina geereegana ne Honorable Minister naye ye Pastor amanye ekituufu sente yazikomadde okuzituwa naye nga mujjukire ne bali abaana abaweza emyaka 18 baani ani abazaala ku by'obugagga bya taata babeera balinako omutego oba sheya nti ye oyo ye Honorable Nakiwala Kiyingi. Kati gwe munnayuganda nkusiigidde akafaananyi ako olabe omuvubuka ono anaafuna obwenkanya bwe babeera nga ebyo byonna bizze bimutuukako. DNA mu Uganda eyali ekomyewo nga ya celebrity nga ziri riyo nga nkakafu ziri z'abantu babiri bokka nze omutwe gwange nga kwegamba nga gulina obukakafu ku DNA ezo. Esooka ya Honorable Nsereko omuvubuka yali yeesiba ku Honorable Nsereko ekyamazima kiri nti ogwo omusaayi gwali riyo
DNA yali riyo ng'omuvubuka bagula mugule nga bagala kubba Honorable Nsereko sente naye nga DNA yo yali riyo kubanga Honorable Nsereko yali talina interest yonna mu muvubuka oli wabula naye yali ayagala okulongoosa erinnya lye oba kituufu kiramwogerako naye tamanyi kuba naye Mwami Nsereko taata we yazaala muzaale ye tayinza kakasa muntegedde bulungi era njagala gwe Munnayuganda ojjukire omusaayi gwa Bobi Wine n'omwana gwe yazaala mu mukyala wa UK mbu Bobi Wine yakwata omwana n'amutwala mu DNA nga n'omwana yamala domu acceptinga omwana ave mu UK n'agenda n'awummulira mu maka ga Bobi Wine era Babi n'amuwero kaminga ng'omwana trust me omusayi mukudda ng'ekituufu kiri nti Bobi Wine si ye taata w'omwana tebyagenda na mawulire Bobi Wine yali alina nnyo interest mu kwagala omwana ono abeerewe kuba yali yamu acceptinga dda era nga Bobi Wine tasobola kwegaana mbu seebakangako na mukazi oli nga tetwambadde kondom be bantu babiri ba celebrity bennaakakakasa DNA ne fuulufiga babeera ye nga asobola okutwala abantu mu kooti baavuma bulijjo baawemula batyobodde bamazeemu ekitiibwa naye ye olumukutteko n'agamba nti muzize ogwa Naggomola Bannayuganda fuulufiga n'amala afuna ku mukisa ogukwata ku mmundu tatte buli muntu mwe mulowooza Bannayuganda eyo demokrasi eri mu Uganda nti gw'olina eddembe okusanga edimizayo omukuba empi edimizayo bwakuddiza kaafu olwaziza omusango omuntu alina ddi okwerwanako fuulufiga abantu bonna bazaavuma Bobiti tebalumwa fuulufiga kigambo ki kyataavuma Moline Nantume yamutwala mu kooti yamuloopa oba ye wali sipesitavumwa fuulufiga kigambo ki kyataavuma Mary Bata fuulufiga kigambo ki kyataavuma Babi fuulufiga kigambo ki ku nsi kuno kyatavumya Edimizaya fuulufiga ye kennyini yasooka na kuvuma Pulezidenti Museveni yamutwala mu kooti yasembeza musembezi gwolooza fuulufiga oli special Bannayuganda mu nsi yonna waliwo etteeka erigamba self defense attack me I give you back fuulufiga tayina mandate n'emu eyimirirawo kubeera nti naatwala omuntu yenna mukole wallahi ya Mungu fuulufiga naffe tujja kuvaayo tukole nze vidiyo za fuulufiga nsevinga zange naye buli Munnayuganda yenna ayagala obukakafu ku fuulufiga nga kubanga abantu beyaloopye contact me vidiyo zonna ziri kuno fuulufiga ng'abawemula ng'abavuma abatyobola wamu ne families zaabwe I will send you the videos era muziwa abalamuza mu bagambe nti omulamuzi laba mu vidiyo eno nze ndi kiti fuulufiga kyalina okutyoboola okukumanyiira fuulufiga n'atuuka n'okukwata abasirikale abakuuma omukulembeze SFC n'abatwalira mu nkwawaze n'agenda n'akwata kiri ekiwala mukazi wattu ekyagwa eddalu ne bakikuba nga fuulufiga essaawa zino ye yeeyita muwala wa Pulezidenti Museveni ye nga tavangayo kukukolako fujjo kati ye omuntu oli oyo oliye bw'agamba nti nomuwala wa fuulufiga okwo kuba musango fuulufiga Pulezidenti yali akuzaaliddewa gw'olina eddembe okweyisanga buli kintu kyonna ky'oyagadde naye teriyo Munnayuganda akkirizibwa kukuddamu era omuntu bw'akuddamu ogwo guba musango no tetujja kukkiriza nga ffe Bannayuganda
Uganda yaffe ffenna. President Museveni akulembera ba edimiza yaffe n'akulembeza n'aba opposition. Akulembera abaavu n'akulembera n'abagagga. Akulembera abali nnyonyi bamulinya nnyonyi ne bali abalimi b'emboga. Aba boda boda abatambuza ennyaanya. Abakongola ensenera abatambuza obuugi. Bonna bantu ba President Museveni. Fulufiga sagala loza nti no gwe ino omusaayi gwa blue. Nti President Museveni akulaba ng'omuntu alina omusaayi gwa pink. Tomanyira bannayuganda tobafukira. Fulufiga kusaasira kigambo ki ky'otaamuvuma. Wamuvuma nga byalwala sirimu nga byavunda wansi buli kigambo kyonna yakutwalawa. Fulufiga ovumya abaana abo abakola ku TV n'obamalamu ekitiibwa. Buli muntu ani yali akuloopye, ani yali akuguddeko omusango. Kyoyagala okuŋŋamba Fulufiga gwe bw'onfuuyira olina eddembe okunfuuyira. Nze bwe nkufuuyira nze ŋŋenda kukulwaza. Wabula gwe bw'onfuuyira oba onkubye perfume oba onkubye akawoowo kalifuuwa. No, nfuuyira nkufuuyire, nfukira nkufukire, mpamira nkupamire. Eryo lyeddembe President Museveni lyayagala mu Uganda. Eno e Bulaaya wano Sweden edimiza yawembeera. Tit for tat. Tit for tat. Yensonga lwaki tulina ekintu kye bayita humanity. N'akaana akato kawa ekitiibwa.